Abatuuze nga balimu n'abakulembeze baabwe bali mu kusoberwa olw'omuwendo gw'embwa ezitaliko bannannyini zoba 40 ezitaayaaya nga kati zituuse n'okuluma abantu abatambula agaabwe. Embwa ziruma abantu ate embwa si nnyene. Abaana baffe banatera okuddayo ku masomero. Embwa ziyinza obbaluma omwana n'afiirwa okusoma olw'embwa. Embwa eva e Kansanga n'eva e Gaba n'eva e Munyonyo n'ogisanga nga eri wano ate akawungeezi neddayo zo zitambula zinoonya kyakulya. Bwe zibulwa ekyokulya bazibuliddwa amakumba zirya abantu. Buli w'okuba eriiso olaba mbwa nga nezimu osanga abaana bazizanyisa. Abakulembeze okuli ba Mwesigye Fred ne Herbert Nsubuga bagambye nti ekizibu ky'embwa bafubye okukyogerako wabula KCCA tenavaayo kubayamba. Embwa tezikyakiriza abantu abakeera zibabonyaabonya naddala waliwo bano abanoonya kasasiro bakawenja olw'okuba nti ebifo bye banoonyezamu kasasiro embwa okusinga mwe zibeera. Embwa zino teziriko bannannyini, ezimu ziriko bannannyini era abantu zibalumye bangi naddala ddala abo bennyini abayoola abanoonya kasasiro bakawenja. Tukubye omulanga eri bwe kikwatako tetudduukirirwa okumala emyaka 5. Bakoma kutambwa ku mulembe gwa Jennifer Musi. Bano basabye bekikwatako okubatira embwa zino kubanga sitadde abayizi n'abantu abalala ku bunkenke. Baali balumiddwa ku mbwa zino bagamba nti embwa zino si nnyeme ate nga tezirina bannannyinizo gy'oyinza kuddukira ku kujjanjaba singa ebikutuusizaako obulabe. Yali ne muto munne yali embwa ne zijja mu kwagala okugidduka embwa yamuluma bwe yamutagwa ne muluma era amannya agalina. Nejja nga akaaba maama taata embwa enno kiza nti wali wamajjali netugula peyinikira awo era nga mmanyi tugalaba n'obuwonyo obulumi. Kaita ennaku 3 tulikola mwana okwekanga mumutuma mubulaba ugo mukakola kina akola kina mutwe gumuluma awulirira ngamba nonno kyali bakisuse tugende wakiyama. Obujjanjabi sabufuna zinamiranga amakerenda gambe waka. Teddy Buyinza yakusakidde eggulu eryo.